إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ترفع وجوههم النار وهم فيها كارهون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمين. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قال أيضا: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. matendo ga ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza owekitiibwa Allah olw'ekyengera ky'obulamu n'obusiraamu. Tulina essanyu lingi okubeera nti Allah atusobozesezza okutuuka mu kifo kino ennamumira. Nsaba ekitiibwa Allah abawe obulungi bannange. Natuuse wano nga nnyingidde awo, akaseera ke naakamala wano amaaso gange okusingira ddala tegabadde ku muwalimu asomesa. Ntuuse nga omu ku basomesa bange Sheikh Abdul Wahab asomesa, naye nga amaaso gange gatambula mu basiraamu. Allahu akbar. Nga nsaba Allah ekigambo kimu, nti nsaba Allah nga bw'atukuŋŋaanyizza mu kifo kino atukuŋŋaanye mu jjana. Allahumma wallahi mulina ebyokukola, naye Allah okubeera nti akusikayo mu bangi n'ojja n'omala wano olunaku lwo, wallahi kinene. Okuva ku makya mbadde ne darusu ey'okumakya baada zuhuri yani awo paka, naye yonna gye mpitidde mu durusu ze mbaddemu nga nsomesa mbadde njogera ekigambo ekyo. Tewekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti obanga osaba ekitiibwa Allah mu ngeri emu Allah gy'asobola okubeera nti ayanukuliramu edduwaayo kwe kubeera nti oyogera ku mulimu omulungi gw'okola. Mbasaba abasiraamu abatudde wano okubeera nti nkakasiza ddala nti mulina ebyetaago. Wallahi yimirira ogambe nti ayi Allah, nkusaba okutuula kwange mu ddalasa, nsaba Allah ommalire ekigambo kino oba embeera eno. Point etegeregese. Wallahi laba abasajja bakulu abali wano, wallahi mulina ebyokukola, naye nomala akaseera ng'oli wano otudde bwebatagaba ssente. Allahu akbar. Sabo ekibwa Allah abawejja nanga tababaze yadde okubabonereza.
wallahi kizibu mwene edduniya efaana bweti nga time is money akakegero gye kalye nemukono time is money but you spend all your time here nga bingi bye basomesa nga bikuba emitima gyaffe naye n'ogumirawo nga sigenda kuvaawo ogwo nno kiraga nti olina omutima omulamu so mbasaba b'ebitiibwa bwembanga musaba wekitiibwa allah wammwe mukulembeze omulimu gw'okutula mu ddalasa kubanga si buli omuntu asobola okukikola ekitegedde bannange so kiba allah abakuumire mu darusu era kibattireko Sheikh Ibn Kathir bwe yali avunnula aya eri mu suratu Ali Imran wekitiibwa allah subhanahu wa taala agamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqu llah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sheikh Ibn Kathir yagamba nti fa inna alkarim qad ajala aadatahu nga anna man aasha ala shay mata alayhi ومن مات على شيء وارث أو بعث عليه أينو حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه الله وجهه ويقام بالقرآن تيابان جمع بكرزة متي الله تشي وكل بيا يقالا نوكل كبيا كل شيء يقال omukum mwetafanga okujja ko nga agenze n'obusiraamu ekitegeera bebitiibwa okufa kubeerewo naye togezanga n'osisinkana nga tozze na kye bayita busiraamu kitegeeza kyo kukuwoninga allah kwe yatuwa byonna bikole naye fanga oli muki yenna asinkana allah nga tagenze na busiraamu tagenze na tawhidi kanaaba kaweddemu kati yani Ibn Kathir n'atuwa engeri gy'osobola okubeera nti owangaalamu allah n'akuttira ku busiraamu yagamba nti fa inna alkarim mazima ddala owekitiibwa allah owekisa musaasizi qad ajala aadatahu yateekateeka embeera zo yateekateeka obuwangaazi bwo nga anna man aasha ala shay maata alayhi ng'ekintu ky'osinga okuwangaalirako eyo si hadithi kigambo kyamumanyi ekitegedde ekyo anna man aasha ala shay maata alayhi ky'osinga okuwangaalirako most of the times kyofiirako kati bwe muwangalira mu duruus nkakasa nti buli weekend mubeera n'eddalasa there are higher chances nti oyinza okufa nga ogenda mu ddalasa oba nga ovaayo oba okufiira mu ddalasa mwennyini sallah abanywezi kigambo kinene ab'ebitiibwa wallahi kigambo kinene obulungi bw'okutula obutuuzi mu darusu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam tewabeera ekibinja nga kikuŋŋaanye min baiti min buyutillah mu nnyumba mu mayumba g'owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala nga boogera ku allah bejjukanya ku mateeka ge n'omubaka sallallahu alaihi wasallama illa nazalat alaihim sakina jako nga allah abassaako nazalat alaihim sakina allah abassaako obutebenkevu n'ababundugulako naki n'okusaasirako buli ali wano kimanye nti bamalayika batwebunguludde bali mu kutusaabira allahumma gfir lahum allahumma ayi allah basonyiwe basaasira oli wano gwokoze kyakutuula bamalayika bali bize bali mu kusabira bangi tugenda kuva mu kifo kino nga tulina zambi lyonna okugjako amazambi amanene kubanga ye zambi ddene livaawo na tawuba kitegedde ekyo saba ebitiibwa mbakubiriza n'okubeera nti mbanyweza okwekuumira mu bifo ebifaana bwe biti n'okubeera nti okisabirako allah okubeera nti akikukuumirako omusomo gwaffe ab'ebitiibwa gugenda tambulira ku nawakidul islam ebintu ebijja omuntu mu busiraamu mwalimu wange owekitiibwa Sheikh Abdul Wahab sawa ekitiibwa allah munkuumire ddoboozi lyafuddefuddemu namu kasenyiga kyova olaba nankubya sanitizer nga nakatuula wano naam sawa ekitiibwa allah atuwa obulungi naye buli mulwadde yenna ali wano kubanga ekirwadde ekyo ndowooza kyabunye ensi yonna kubanga nze nkola field work mu balwadde most of them babirina naye nabbi yatugamba saa sallama nti tewali kituuka kumukkiriza yenna okujjako nga allah amusangula kwenya kyamazambi kitegedde ekyo tayib so omulwadde omusiraamu bw'olwala nga weebaze ku allah kubanga amazambi gaba gakola ki gakunkumuka tayib so mwalimu abadde asomesa ku nsonga z'asomesezza n'agamba nti bannabbidaa almost 99% abannabbidaa bafa bashiriku oba bakaafu wallahi kituufu manyomu yagamba nti albidaatu baridu lkufur okuzuula mu ddiini baridu lkufur kategeeza ki kuba eri kutwala muki kugatta ku allah
kati ab'ebitiibwa nga omusomo gwaffe biidhinillah gugenda tambulira ku nsonga 10 ezitta enzikiriza. Twegendereze ennyo ab'ebitiibwa. Ajati omuddiza mu lusoga tawulira Luganda ddala kyenjogera kyoddamu salla akuwa abalongo owasalira akiiko leka ebbaaluma ojja kuva mu busiraamu. Naam. Tayib, nawaqidhu al-islam al-ashara tandise ne aya eziri mu suratul mu'minun ng'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ku miranga abantu abaafanga bashiriku gye bagenda okubeera nti balagenda oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'embeera gye bafaamu. Atugamba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti omuntu awangayira ku kusamira, omuntu awangayira ku bujeemu n'akola shiriki n'embeera ez'obushiriku egattako oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahadahumul maut, paka malakul maut bwamulabira ddala bw'ati nalagenda oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti rabbi rji'uni la'alli a'mal salihan fima tarakt. Omushiriku abanga agenda okufa nabagamba bwe mba ntandika darusu yange njogera nnyo ku shiriki, kye bayita shiriki. Omushiriku ye muntu agamba nti Allah yekka tamala. Mukalegedde ab'ebitiibwa, ye muntu agamba nti Allah yekka takola ki? Tamala. Lubaala embeera nga n'embiro okoze ki? Yani nga masajidi zize n'amasabo gage, baseeka abalukuya abatuufu babe ne badalawusi babe. Oyo gwe bayita omushiriku. Kitegedde oweekitiibwa taata ng'asambisa amagulu abiri. Okitegedde ekyo? Omwana yamuzaala n'amusalira akiika babiri, n'abasalira akiika olumala ate n'abaalula. Oyo gwe bayita omushiriku. Kitegedde oweekitiibwa? Kati oyo bw'aba atuusiza akaseera akafa alaajana oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okulaba amalayika bali abajjira mu hadithi ya Barra ibn Azib. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam ti wa amma al-kafir aw al-fajir aw al-mushrik. Hadithi eyennyonnyola process omuntu gy'ayitamu ng'afa. Yaleeta process y'omukkiriza n'aleeta ne process y'omuntu abadde omujeemu oba omushiriku. Yagamba nti wa amma al-kafir idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala min as-sama'i malaika au kama qala. Yagamba nti omukki yani omushiriku abanga agenda okufa gwotegedde oyo gwotegedde oyo. Idha kana fi inqita'i min ad-dunya, babanga agenda okutukawo n'obulamu bw'edduniya wa iqbali min al-akhirah, ayingire mu bulamu bwa akhira obutandika ne kabuli. Nazala min as-sama'i malaika, bamalayika bakka nga bava mu ggulu suudujo nga babulaka ebyanyi bya bulaka, yani nga bonna babulaka ma'ahu al-musu, nga bakutta agasanda nga gabulaka nga gawunya. Mzeitali sajja ngakakuwambe mangu kyusa ku kifo manyi tekagala kusomesa tekagaira ddala owulira ebintu bifaana bwe biti. Kyusa ekifo gamba audhu billahi minash shaitani rrajim. Atugamba nti bamalayika bakka ng'omushiriku agenda okufa ne bajja nga babulak nga bakutta agasanda nga gabulaka nga gawunya fayajirisuuna madda albasar, ne batuula amaaso ge gye gakuba okusinza wagenda okukola ki? Okufiira. Tegedde ekyo ekitiibwa bino ogenda biraba akaseera konna okuva kati ebbanga ly'omala ng'olemezza ebibbo by'abalongo wansi w'ekitanda ng'okyagenda mu nnyimbe ng'okyeddira okyeziizaako Allah bye yakukkiriza yuharrim ma ahalla Allah, weziizaako embaata mulwaki anti nze neddira mbaata nga togirya. Nabagamba ekigambo ekituufu omusiraamu alina kugamba nti nze ndi wa mbaata. Okitegedde ekyo? Naye tagamba nti neddira ki? Kubanga ogamba nti neddira kitegeeza tokikola ki? Ogyeziizaako eri haramu gy'oli okugirya. Gamba nti nze ndi mbaata, nze mbaata, nze ndi wa mbaata, nze ndi wa ngabi, nze ndi wa nkoko, nze ndi wa mbizzi. N'embizzi bagyeddira wangi Ssaabasajja. Ekitegedde ekyo? Bal togamba nti neddira ki? Kubanga okweddira kitegeeza ekintu ekyo kifudde haramu gy'oli ekitakkirizibwa mu Musiraamu. Kati omuntu awangayira mu mbeera efaana bw'etyo, nze nantale siwasa ntale, ani yakugaana okuwasa ntale? Nabagamba abasiraamu bannanga ab'emukono, nabagamba nti yenna omuvubuka atuuse okuwasa, okitegedde ekyo? Ng'ofunye baa genda mu Qur'an mu suratu Nisa, esula yakumeka eyo? Naamu hafizu, yakumeka eyo esula? Yakusatu, yakusatu, yakutaano, yakuna yakuna, yakusatu, yakutaano, wonna egwawo. Agambe wonna egwawo. Suratu Nisa genda mu aya ya 21, 22, 23, 24.
oweekitiibwa Allah subhanallah Allah yateekinga obudde bwe obw'ekitiibwa n'atumenyera abakyala abatakkirizibwa kuwasibwa Allahu akbar n'abamenya ono bwe yali amaliriza n'agamba nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum mbakkiriza abatali abo mubayiseemu eggaali wallahi tosinkana mu bakyala bo Allah bwe yatugaana nti ntale tokkirizibwa kuwasa nantale okujjako nga ukhti shaqiqa ekitegedde bebitiibwa okwata Allah nsobi ti Allah yeerabira okukyogera ekyo tutya Allah bebitiibwa kati omuntu wawangalira mu katemba afaana bw'atyo bw'atuuka mu kaseera akasembayo ng'agenda okufa nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti alaba bamalayika nga babbulaaka bakuta agasanda ga bbulaaka ne batuula madda albasar maaso ge gye gakuma okulaba thumma yajiu malaku lmaut hatta yajlisu inda rasihi paka malaku lmaut oluvannyuma malaku lmaut neyingirawo kabwejungira oyo alaihi ssalam yatatuula eri ajjira ddala paka wooli wano nakugamba ebigambo bino nagamba nti ayatuha nafsu lkhabith owange gwe ekyoyo ekibi ekivundu ekishiriku okhruj ila sakfin min allahi wa ghadab fulumayo ogende mu miggo gy'ekitiibwa Allah n'obusungu jangu oba Allah yakutonda kusamira oba Allah yakutonda kuloga basajja oba Allah yakutonda kufuweta mmindi bw'olusiranya abaana bamujjawo okhruj ila sakfin min allahi wa ghadab jangu tomanya Allah kyeyakutondera kukola Allahu akbar olwokubeera nti omwoyo guno bamaze okugugamba gye gugenda nabbi atugamba nti fatafarraka fi jasadihi omwoyo negutandika okutafarraka okuzungana mu mubiri gwagwo lwaki tegwagala kgenda gye bagugambye kubanga gumaze otegeera ebikola ki ebiriyo walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha malakul mauti yekasitakadde kakuba nti meka 7 n'eddakiika 3 terindiikiriza nabbi agamba nti fayantaziuha kasitakadde kakuba nti oweddeyo nga gukukwata omwoyo gusikambula kumanya okusikambula kuba sikambula omushiriku oba omushirika kuba kw'amaanyi nga kuluma Allah yakulayira Allah tamalaga layira bino byetulayira bino tulayira mbumbu I will love you until Lake Victoria dries up ebyo si bya Allah kitegedde ekyo Allah yalayira bamalayika abasikambula omushiriku oba omushirika wannazaat gharqa ndayidde bamalayika abasikambula olusikambula omuntu abadde omushiriku kyovula abasajja bakulu bano abatera okubeera ku bantu nga bagenda okufa mubalaba bavaayo nga bonna batidde musajja abadde ali awo nga mugonvu olaba malakul mauti abadde mushirika oba mushirika kyala yenna n'aluma amannyo ekyoka tugamba neyeepamira n'avaamu emiraalo kiikyo eyo kyalaba ekijja lwaki abadde awangala nga mushirika ab'ebitiibwa akaseera ako kajja essaawa yonna okuva kati kyova olaba ndeesa ensonga 10 nga bw'owulira nti olina emu ku yo y'obadde okola goberezaako tawuba tugenda kusoma ensonga 10 ezifuula omuntu omushiriku kyotegeeza nga woowulira nti tukonye ku nsonga gy'obadde okola tolinda ddalasa kuggwa kitegedde wekitiibwa nsaalongo kitegedde awo ennyini gambirawo nti astagfirullah Allah sikyaddamu kubanga ma tadiri nafsun madha taksibu ghada wama tadiri nafsun bi ayi ardhin tamut tomanyi kiddako nga bw'otomanyi nga bw'obadde tomanyi nti mu ddakiika emu okuva kati etegedde taata nti awagenda kukusiwaawo otakulewaawo obadde okimanyi woyingidde mu masigidi wano na kameramani wakusiiwaawo otakulaawo wagenza oyingira muno ng'okimanyi nti essaawa 8 essaawa 10 n'eddakiika 12 wagenda kusiiwa nabwekito bwotyo bw'otomanyi malakul mauti ekukwata ddi kyatugamba mu suratu Zumar gamba nti wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun mweneyezo wekibwa Allah mugobereze emirimu emibi n'okugigoberezaako emirungi obushiriku bugoberezeeko tawuba nga malakul mauti enda kukwata kivumbatira manji wani ekyo tekijjayo kibwatukira ayika muganda wakyagwa oyo bavumbavumba nedda simu
kibwatukira nga tosuubira okujjako ngene ewammwe mukono enamubira abafa bonna basooka kulwala bwekibeera abaye ab'ennamumira abeeno bonna abafa basooka kulwala temulabangayo muntu nga musajja atudde mu darusu nga bwatudde otegedde ekyo ngaatula nga bwatudde omusajja yabadde awo ng'ayambadde kanzu eya bulawuni alina ekirevu kya bulaaka n'amaaso amanene ng'agaseeka ng'akutte n'akatabu twagenza okulaba nga afudde ng'owedde wallahi ng'owedde nawakidhu lislam al-ashara kitabo kya imamu muhammad bun abdulwahab bun sulaiman at-tamimi mujaddid atugamba nti ilam أن النواكذ الإسلام أو اعلم أن من نواكذ الإسلام 10 نواكذ yatugamba nti kitegeerezuukuka kimanye pay attention twali tusoma ku musajja omuyemeni olumu yali atusomesa ekitabo kino amatini gano nannyonnyola ekigambo ilam omuwalimu kye yasooka okubeera nti asoosa mu kitabo kye kino gamba nti ekigambo ilam yannyonnyola ekigambo ekyo for almost an hour nga nnyonnyola ekigambo ilam nayita amakulu ag'enjawulo kitegeere zuukuka ebijja bikulu bino biseeko asumagira muzuukuse ilam kitegeere anna nawakidhu lislam 10 nawakidh mazima ddala ebintu ebyonoona enzikiriza y'omuntu n'afuuka omushiriku bino 10 binene mu binene netugenda okuyitamu empola empola mbagambye nti bw'owulira nakidh bw'owulira ekikola kye twogeddeko ng'obadde okikola toluyisa tawuba togamba nti nja kwenenya nga ddalasa ewedde nedda temulabangayo bafiira mu ddalasa tebalabangayo nakutukira mu ddalasa wakati olaba okutukira nga tonnakola tawuba ku shiriki n'ogenda mu kyoto ky'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba al-awwal esookera ddala ashiriku fi ibadati llahi ta'ala omuntu okugatta ku Allah mu kumusinza tugenda kuyita mu matini mpola mpola salla nsomozesa eddoboozi ero limazeeko atugamba nti wa minhu adhabhu lighairi llah kaman yadhbahu liljinni au lilkabr waddalilu qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha nakidh ekintu ekisooka okujja mu musiraamu oba ekintu ekimu ku bijja omuntu mu musiraamu n'osigala ng'oyambala sitira masha allah nga abakyala ab'ebiti bwe bombadde n'osigala ng'oyambala enkofiira ey'amadaala nga mukadde waffe gy'ayambadde oba eyange naye ng'obusiraamu baakusangula erinnya lyo baalisangula mu busiraamu ekisookera ddala ye muntu okugatta kw'ekitiibwa allah mu kumusinza ngeri y'ibada Allah gye yalagira nga tulina gikolera ye gwe n'ogikolera ekitonde ekyokulabirako ng'omwali mukyatuwadde adhabhu okusala bameka mubayita abasiraamu ng'olugula akamotoka ng'akasalira enkoko wano gwe twali ku hafura eya mukadde waffe kaabu ng'akyali wano ekigombya twali tugenda ku hafura eyo twayita simanyi oba eriye yamulaba omusajja oyo hafura eyo twali tukiira ku ssomero lye waliwo omusajja yapanga tanuuru ne tumuyitako subhanallah ng'akutte enkoko ng'ali mwanda paati misana ttuku manya abashiriku tebalina nsonyi ng'akutte enkoko agisazeeko omutwe alimu kugyetoolooza tanuuru wudde ekigambo ekyo ekyo ekikola kyakoze ba kyeyakola bw'abanga yali musiraamu kyamujja muki mu busiraamu mukalegenda b'ebitiibwa omuntu yenna asalira ekitali Allah ekikola ky'oba okoze kikujja mu busiraamu tugambe nti kaman yadhbahu liljinni au lilkabr ng'omuntu okusalira amajinni n'asalira piki n'asalira emmotoka n'asalira ekyuma ky'emmwanyi oba ekyaki oba ekyakawunga abasalira emizimbe mu Kampala batugamba nti tewali mpagi okujjako nga bo tebasala na kusala akwata omwana n'amuteeka mu mpagi ne bamuyiwako enkokoto subhanallah wulira bannanga omutima ogwo kyova olaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala talina kiseeri mushiriku aya zetukulembeza atugambye nti innahu man yushriku billah fakad harrama Allahu alayhi aljanna mu suratu mu'minun gye tusomye Allah atugamba nti abashiriku bagenda kulajana owekitiibwa Allah bamugambe nti rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna adh-dhalimun
qala khsahu fiha wala tukallimun. Bamugambe nti ayi Allah katubitegedde tusonyiwe tuzze ku duniya tutereeze. Allah gamba nti saagala kuddayo kuwulira kigambo kyonna gye muva. Lwaki? Bawangalanga ku duniya nga basaddaaka abaana b'abantu, bawangalanga ku duniya nga basala endiga za Allah ne basalira amajinni ne babonyabonya ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baseeka abasamize akwata endiga n'agyokyanga namu. Allahu akbar. Bw'oba gwe, bw'obeera gwe, kisa kiriwa eri ebitonde by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala? N'akwata embuzi n'agikumako omuliro nga namu. Allahu akbar. N'akwata omwana we gwe yeezaalira nga shayatuni zimugambye teyagala bugagga nti genda otusaddaakire maama wo. Wallahi n'akwata ekiso n'alaba maama we nga yeebase n'amutemako ensingo. Allahu akbar. Allah talina kisa eri mushiriku. So nakid ekijja omuntu musiraamu ekisookera ddala ye muntu ogatta ku Allah. Ibaada Allah gye yakugamba nti gikole n'obeera n'ekitonde ky'ogikolera. Era wano twagala okwogera ku bakyala abasaala essola nga basaala ku lwa bba baabwe. Eyo nayo shiriki. Otegedde ekyo? Era ng'otegeera nti kati mwasa akomawo mmeka nti emu kitundu ng'akwata akasaalo ng'ateekaawo nga yeeyisaako amazzi mu feesi. Allahu akbar. Eva mukyala wamusanga mu ssola. Lwaki? Oluwulira piki ya Abdul Wahab ng'ejja wakasaalo nga yeesimulako mu feesi. Oli mushirika. Lwaki? Allah yagamba mu hadithi al-Qudus, yagamba nti ana aghna ash-shurakai ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkahu. Allahu akbar. Yagamba nti nze ndi wabbeeyi, ndi mugagga nnyo n'ebye mungattako, nkugambye nti ibaada eno gikolere nze. Gwe n'osaala ng'osaala ku lwa musajja n'okuba nti wafuna mutabuliiki, ne weebikira nga weebikira ku lwa musajja, oli mushirika. Twewala embeera ey'ab'ebitiibwa. So nakidhu esooka ye muntu okubeera nti ibaada Allah gye yamulaalikako okubeera nti akola ku lulwe agikola ku lwa kitonde ng'okusala. Mukyagenda ab'ebitiibwa, omuntu yenna asayira ekitali Allah, ekyo ekikolwa ky'aba akoze kimujja mu ki? So na bwe kityo yenna ali wano nga wali osazeeko, wali otutteko embuzi oba enkoko oba embaata ew'omusamize yenna, wali osaliddeko ekintu kyonna ekitali Allah, kola tawuba kati nga tunagenda nakidhu yakubiri, kubanga wava mu busiraamu. Bw'ofa nga teweenenyezza kyoto togenda kivaamu. Mukalegedde ab'ebitiibwa. Nakid eyokubiri wathani agamba nti man jaala bainahu wa baina Allahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafaa'a wa yatawakkal alayhi kafara ijma. Allahu akbar. Atugamba ekitiibwa omuwandiisi waffe agamba nti ekijja omuntu musiraamu ekyokumeka ekyokubiri, man jaala bainahu wa baina Allahi wasa'id, omuntu yenna ateeka wakati we ne Allah kayungirizi. Ababiti baffe mu busiraamu bwaffe temulimu nsabye nga mpitira mu Muhammadi. Twagendako batwabaddewa siraamu omu yabadde taata oba wa mukyala sijjukira, n'asaba edduwa nugamba taata tusabireko, n'asaba n'agamba nti nsabye bino byonna nga mpitira mu Muhammadi. Allahu akbar. Kigambo kifu. Fe Allah waffe tumusaba ki? Direct. Ayi Allah, ayi Allah, ayi Allah. Mukitagenda ab'ebitiibwa. Era wano era wenjagala okwogera ku akabaani mukamanyi abasaba edduwa za 40 nga Seka babadde atugamba nti ab'ebitiibwa edduwa za 40 teziri mu busiraamu. Law kana khaira la sabaquna ilayhi. Singa zaali ntuufu nabbi yali soso tuzikola. Kati mu kabaani yako eriyo abagwa mu muteeko guno ne bava mu busiraamu batya babeerawo mu kidaala kyabwe ne baleeta akabaani. Twalirako ne senga ow'emukono asaba ekyayagala ne batwala nga bagaba obubaani. Oli n'asaba, ayi Allah njagalayo omukyalo omukyotala
ayi Allah amaanyi g'ekifuba abasajja n'ateekako ku muliro era bw'alaba nga omukka teguvudde ku kabaani mwongereko omuliro kasita obeera nenzikiriza nti guno omukka ogutambula guno gwe gutwala edduwa ekyo oba ogudde munaakizo eno kasita obeera nenzikiriza nti omukka ogutambula guno gutwala ki ye kayungirizi watwala edduwa ye wa Allah oba ogudde muteeko guno so bannadduwa abanawulira eddoboozi lino gye bali wabweru eyo subira nti bali wano mubagambe kyedduwa bidaa tejja muntu musiraamu naye zambi mazambi amanene naye ate bw'obeera n'enzikirizayo ku kabaani ate kikoononera enzikiriza enakivu yakumeka yakubiri abagenda ku ntaana n'asaba kuba nti taata we yali haaji yafa n'agenda ku ntaana n'agamba nti haaji munnange bwe wali osiba mu kanzu bakutayiriza muli tusabire ku Allah oba tusabye nga tuyite mu haaji eyafa oba ogudde mu shiriki oba ovudde mu siraamu nakib eyokusatu nakibu eyokumeka eyokusatu agamba nti man lam yukaffiru lmushrikiina au shakki fi kufrihim au sahaha madhabahum kafara. Allahu akbar. Omuntu yenna ng'otudde wano ng'olina enzikiriza egamba nti gonna madiini gonna makubo, ekigambo kiwulira ekyo, gonna maki, gonna makubo, katonda y'omu, fenna tusinza omu. Ayise Namirembe muleke, ayise wa Maadhe Rubaga atuuke, we Odi Kampala atuuke, nedda. Inna ad-diina inda Allahi al-maadha al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu. Obusiraamu y'eddiini yokka etuufu. Gwe omusiraamu atudde wano olina okubeera n'enzikiriza nti yenna afanga si musiraamu kyoto. Yenzikiriza gy'olina okubeera nayo okitegedde ab'ebitiibwa. So olina okubeera n'enzikiriza nti yenna afudde nga si musiraamu kyoto. Beera n'enzikiriza eyo. Yenna atali musiraamu kyaliko kifu, kubanga omutonzi w'edduniya n'ensi oba edduniya n'eggulu yagamba nti eddiini gy'amanyi busiraamu. Mukategedde ab'ebitiibwa, eyo point etegerekese. Warrabi, ensonga ey'okuna eyo n'enzikiriza y'omuntu. Man i'taqada anna ghayra hudiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akmal min hudayhi aw anna hukm ghayrihi ahsan min hukmihi كالذين يفضلون حكم الطواغيت في حكمه فهو كافر. omuntu yenna seka kyabadde asomesa wano, omuntu yenna alowooza nti eriyo obulungamu obusinga obw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, tera nnyo kireeta mu mbeera eno, seeka najja n'asomesa n'agamba nti bannange Allah yagamba mu Qur'an tiririjalu nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun walinnisa'i nasibu mimma taraka alwalidan wal aqrabun mimma kalla minhu aw kathur. Allah yagamba mu Qur'an nti n'omwana omuwala asika. Kyenjagadde mu aya eyo tegedde ekyo nti n'omwana omuwala akola ki? Asika. Seeka n'akugamba nti lizzakari mithlu hadhi al-unthayayn mu ilmu al-fara'id, nti omuzadde bw'afa n'aleka abaana babiri, omwana omuwala mathalan ekyokulabirako nga subhanallah ng'emaali ye gy'alese bwe bagibala mu ngeri akakadde nga kamu, nti omwana omuwala bakamu kitundu, nti omwana omuwala afuna emitwalo 5 mulenzi n'afuna akakadde. Seeka nagamba bw'atyo, gamba nti nedda. Sulaina yambaddeko mu bulwadde bwange bwonna, ngamba nti obusiraamu tebulamulanga kukira bwe mbanga nfudde emaali yange gavumenti yegigaba. Ng'olaba nti ebya Allah tebiriiyo,
birimu okwekubira. Mukitegedde? N'olama mu kiraamo kyoti nze gavumenti oba kooti egabanga. Lwaki ng'ogamba ti obusiraamu bwo bwagaba tebwagaba kyenkanyi? Kikaafuwaza. Kubanga oba omaze ogamba nti obulungamu nabbi bwe yajja nabwo, obulungamu bwa gavumenti oba bwa kooti ey'abatawaagiti abalamuzi etali shariya, nti kyabbeeyo okusinga obusiraamu. Mukitegedde? Kikaafuwaza. Kubanga omusiraamu gwe bayita omusiraamu huwa al-istislaam, kwe kubeera nti ojeemulukira Allah, nga emaali yo walama nti bwembanga nfudde emaali yange obusiraamu bukola ki? Bugigabanga. Point etegerekese eyo. Tujja koma ku yokutaano n'eddoboozi. Eyokutaano seeka agyogeddeko, sijja girandagga nnyo. Man abghada shay'an mimma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama walau amila bihi kafara ijma. Omuntu yenna anyiigira ekyo nabbi kye yajja nakyo ne bw'aba akikola kimukaafuwaza. Ekyokulabirako netuuka mu mawusimu y'okusiiba. Nabbi kye yajja nakyo yajja na Qur'ani naki na sunna, si bwe kiri? Nabbi n'atugamba nti buli musiraamu yenna alina okubeera nti asiiba Ramadhaani. Seeka Mwase n'ajja wano omuwalimu n'agamba nti ab'ebitiibwa hani allakum, omwezi gwalabise, ekya tugenda kusiiba. N'otandika okwesooza mu mutima gwo. Twajjirwa omuntu asiiba enjala, musajja mbadde nkoze akabiri, twajjirwa okusiiba oba biggwa ddi, naye ng'osiiba naye ng'otamu okukola ki? Okusiiba. Omuntu yenna min shuruutu la ilaha illallah, mu bulombolombo bwa shahada olina okubeera nti okola ibaada yonna ng'olina amahabba, ng'ogikola ki? Ng'ojagala. So ibaada yonna Allah gye yalagira bw'ogitamwa kikaafuwaza. Mukategedde ab'ebitiibwa? Nakiveddeko istihza. Atugamba nti man istahzaa shay'an mimma jaa bihi au min diinillah, omuntu yenna ajeeja ensonga yonna ey'omu ddiini. Wano ng'ekisinga okubeera nti kyatiikirira kyekirevu n'empale. Allah tannakuwa hidaaya kubeera nti okuza kirevu togeza kukivuma, togeza kujeeja muntu akirina. Tegedde ab'ebitiibwa? Abakyala baawa akendeeza engoye, togeza kujeeja nti obuwale, laba ono obuwale, laba ono obuwale, kikujja mu busiraamu. Lwaki? Ojeeja kikola kya mu ddiini. Mukitegedde ab'ebitiibwa? Ab'ebitiibwa obusiraamu bwaffe bwakwegendereza. Obusiraamu bwaffe bwakwegendereza, tojeeja kintu kyonna. Abakyala mutamwa okubeera nti babagattako. Osanga omukyala n'afunye statement envundu n'agamba nti nze Qur'ani yonna ngikkiriza, naye mulimu aya at least bali njokyayo olunaku. N'agamba bw'atyo Qur'ani yonna ngikkiriza, naye mulimu aya eyo sigikkiriza, at least Allah alinjokyayo olunaku. Teri lunaku bagenda kusonseka kyoto okibeere mukhalladun abadiyya. Aya mugitegedde? Fankihu ma twaba lakum minan nisa. Eyo abakyala aboononefu bangi nga tebagikkiriza. Ab'ebitiibwa, Qur'ani ne bw'owakanyamu jasi akatonyeze kikaafuwaza. Bakyala mu ab'ebitiibwa, saba busabi Allah abeere nga akunyweza obujja buleke kusinga maanyi, buleke kwonoonera nzikiriza. Mukitegedde ab'ebitiibwa? Mukitegedde abakyala? Barakallahu fiikum. Nakidh, nga mmaliriza, nakidh ekijja omuntu musiraamu ekirala atugamba omumanyi waffe. Wasadis,
wasabi ekyomunaana ekyomusanvu agamba nti asihiru eddogo okuloga agamba nti waminhu sarfu walatfu okuloga kulimu emiteeko ebiri okuloga okwokubeera nti ofoosinga omuntu n'ayagala kyabadde tayagala oba eddogo eryokukyayisa abakyala ab'ebitiibwa n'ologa omusajja nga bw'atuuka ewa namba 2 nga yakanzikira nga yakakola ki nga amasanyalaze gavaako so n'ologa omusajja n'omukyusa timing ogenda wofanga teweenenyezza Allah agenda kwokya togenda kuva mu bbaliro togenda kuva mu muliro seddogo yenna alikola omanya tugamba nti faman faalahu au radhiya bih kafara omuntu yenna alikola oba asiima likolebwe kikafuwaza ekikola kyabakoze kikafuwaza nakid eddira esembayo oba ey'omunaana atugamba nti mudaharatu lmushirikina wa muawanatuhum ala almuslimina omuntu okubeera nti mufuzi agamba nti omuntu okuyambako ku batali basiraamu okulwanyisa abasiraamu aho batwaliramu bambega nojja mu darusu efaana bwekyo naye ng'ozze kubega omuntu yenna ayambako abatali basiraamu okubeera nti basanyawo obusiraamu ekikola ekyo ogwa mu bunnanfuusi obunene nekikujja mu busiraamu ekyomwenda kiddira ekisembayo tugamba nti man itakada anna badu nnas yasauhu alkhuruja an shariati muhammad omuntu okubeera nenzikiriza nti eriyo abantu nga bo bakkiriza okujemerako nabbi okujemerako shariya ekyokulabirako nga basenga ne bametron ababeera ku mbaga z'abawala baabwe omuwala namugamba nti munnange wasadde metron namugamba nti naawe muleke it is hard day Allah naye alaba muleke just olunaku olumu nga tasaala oli ekigambo ekyo muleke Allah musonyi nga ye alaba nti omwana ono embeera gyalimu ey'obugole obusiraamu essola tezimukakatako abakozi b'omu banka nga gw'olina enzikiza egamba nti omukozi wa mu banka talina kwambala jiribaamu okitegedde ekyo ng'olina enzikiriza nti omukyala darasa gye twasembayo okubeera nammwe nayogera ekigambo ekigamba nti omukyala ebbanga lyamala ng'ensundwe tennayabika essola esigala emukakatako akyali bagamba ne mbagamba nti muwandike ekibuuzo mukibuuza imaamu mukulu bodisikaali bwe mwakibuuza yabagamba nti tebagamba nti kituufu kati omukyala n'abeereeyo mweyo stage eyo eya leba omuntu ng'alowooza nti omukyala okubeera mubeereeyo essola zimusonyiyibwa kikyamu nennaakidha esembayo nga mmaliriza agamba nakidha esembayo agamba nti al-i'raad an diini llah la yata'allamuhu wala ya'mal bih omuntu okwesulayo gwa naggamba obutasoma ddiini ye nga tagisoma ate nga tagikolerako kubanga ffe musiraamu bwaffe temuli kuteebereza eddiini yaffe yakusoma so omuntu obutafaayo kusoma nzikiriza ntuufu kimukaafuwaza kubanga lwaki bw'otasoma Allah yaani n'okutegeera obusiraamu togenda bukola butuufu era ensonga emu esinga otwala abantu mu shiriki butategeera shiriki kyeki so n'afundikira ng'agudde mu mushiriku n'ava mu ki mu busiraamu ab'ebitiibwa ensonga ezo 10 zoonoona obanga olina ensonga yonna gye twogeddeko nga wali ogikozeeko wano wennyini saba Allah akusonyiwe kubanga kisobokera ddala okubeera nti osigazayo eddakiika 5 oba 10 okusinkana wekiva Allah nsaba wekiva Allah ateeka omukisa mu bigambo ebyo era abeere nga atutta nga tuli basiraamu waffaka Allahu ljamia lima yuhibbuhu wa yardaahu. Salaamu alaikum.